Kati obuzibu bwava wano. Omuyimbi ayawukana atya n'abawagizi be mutuuka okulaba obutebe obukalu. Ab'NRM baakusondera ensimbi ne bakyusa obulamu bwo. Ne bakugulira ne mmoroka empya nga bakulembeddwa mu maama Fiina. Kye wasalawo kugenda ku miitinga Kadingo mbw'onoonya masannyalaze. Ne post etakositinga wadde nusu olukumi nga akubiriza abantu okujja okuwagira mu kivulu kyo teyakikoze. Nembwe emanya gye bajagala. Abantu b'NRM tebaleekaana naye basirika ne bakutunuulira. Nti omuvubuka ono gwe twawagira ne tukyusiza obulamu yasalawo kugenda ku miitinga Kadingo. Kubanga teriyo muntu agaba ali bulungi n'asalawo akwata obukadde n'obukadde akuwe nga tawagira gavumenti. Kati twebuuza Kadingo gwe wanoonyaako amasannyalaze gaakoze impact ki mu kivulu kyo? Awo mutobuulire. Era bulijjo mbagamba ki? Oyo takyavaako mukisa wano. Olaba Nubian lya Mukongojja yalemererwa wadde okumutegekera ka birthday party. Gwe lwaki abamwetoolodde tebalina masannyalaze googamuggyeko? Secondary kankubuuze, waabaddeyo abaana b'enkyukakyuka bameka mu kivulu kyo? Baabaddeyo bameka? Wali onoonyaayo ki ng'abantu b'NRM bamaze okukyusiza obulamu obunnanfuusi? Kyekimu ku byakubya ekigo. Omwenze mbabuulira kati maama Fiina ne gurupu ye baayimirira bakukyusiza obulamu. Kye wakola kugenda kunoonya Kadingo. Vice versa temumanyi we babaagala. Walabye nti bayita okuyimbira obutebe obukalu. Wakirabye naye ng'abantu bandize mu bungi. Naye problem ku miitinga Kadingo oyo tokyayina bintu by'omugattamu ne bibeera successful okuleka nga si Uganda wano. Tokyayina ky'oteekamu Kadingo ne kiba successful. Nze kasita nakulabayo ne mmanya nti oli ku ttaka. Kasita nalaba nga abantu b'NRM maama Fiina n'abalala bagezaako okukyusiza obulamu n'osalawo enkeera n'ogenda omiitinga Kadingo ne mmanya nti ono omukyala eyafa oyo yasooka kukwanika ati oyo tawummulanga. Kasita nalaba ebyo ojja kumaliriza nkututte ku kyeyo. Nze nkubuulira ogenda kumaliriza nga n'emmoroka gye baakugulira ekulemeredde nga nkututte ku kyeyo. Era kimanyi vidiyo eno ogenda kugiraba ennamba zijje kuno. Wamma bantu bange abagala okugenda okutambula okwekolera ku nsimbi mawanga g'Abawarabu ewaffe oteekamu ssente zo nga visa ekuli mu ngalo. Tukyetaagira ddala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ogenda okukola ku bisaawe by'ennyonyi e Dubai. Ne Kuwait salala atandikira salala ali miliyoni 1.2 otambula mu bwangu mu wiiki emu wiiki 2 ng'olina visa yo. Okategedde bakusuza bakuliisa bakujjanjaba. Kale tunoonyeeko mwana tu ku noti 767 oba noti 7452 ogenda kuba onfuna butereevu nze Calvin Kayanja wo. Naye nze nziza okugamba nti bane mwegendereza abantu. People don't like you. People don't like you. Abantu tebakwagala naye tebakikulaga. Abantu tebakwagala naye kwanga Bruno K yakola wano live nenjikuba screenshot. Nali mpite ekiro nensanga live ya Bruno K ng'eriko abantu emitwalo 313 oyo guy live gyakola nti nze nkola nti abantu bazze mu kivulu kya Bruno K. People turned up kubanga ekivulu yakirangidde weeks 2 ate mu kintu kyabadde colorful. Naye kuba nti nze kinewunyisokera ku makya nga buli video genda bano ku internet egamba ekivulu kya musaze Bruno K teyakoze Bruno K biki nenze nabadde walinga atudde. Ate nga abantu abogera ebyo ebintu they didn't show up. Tebaze ku kivulu. Kati nze ng'omuntu walaba ninga alaba culture empya ng'omuntu walaba culture empya nti mu abantu abali ebweru abandaba kuba nze eno kyano nsinga weereza abantu bali bweru wa Uganda otegeere nti ne bw'oba oyagala kuzimba nnyumba mu Uganda ne bw'oba oyagala kugula poloti mu Uganda bw'obaako ekintu kyonna ky'oyagala okukola mu Uganda wano kikolere mu kasirise. Abayimbi bo tebalina kyakukola because bali mu public, they're in the public eye, they will judge them.
neze kugambye nti gwe ng'omuntu wa bulijjo ebintu mubikole nga nze wembikola olaba TikTok yavaayo negamba siina kyenkola siina biki siina kyenina like that is because they don't know anything about me. Sivangayo wano nendaga muntu nti nina sente bweziti nina ennyumba bweti nina emmotoka bweti. They are confused. Naye singa TikTok yali manyiko buli kimu bandi nkubye wano bandi nkubye naye olaba mu kaseera kano konna nga TikTok eyogera tewali kye bamanyiko. Kintu kyenkedde nakyo mu mutwe ne ngamba nti kamba wemu how things went kamba buliremu ebintu byagenze ku show ya Bruno K. Bwe twatuuse basuse ne baleetawo abayimbi nga mmanyi ebintu ebitandika basuse ne baleetawo abayimbi ba bulijjo be bagamba nti siraba kogonyeza gamba nti upcoming artist kubanga abayimbi bonna abazze nabadde nga mbaagala abayimbi bonna abazze ku show ya Bruno K nabadde mbaagala so ne wabadde abayimbi nga Epas yazze n'ayimba Maro yazze n'ayimba Nava Gray yazze n'ayimba nalabyeko n'omukyala gwe bayita Senga Justin Nantume wabaddeyo Eddie Kenzo yayimbye at last I think kyenalabye ku Bruno K. Bruno K is a sweetheart unknown yazze n'ayimba kana akayimba akagundi Tonerabira yayimbye akayimba ka Tonerabira unknown yazena baka kayimba katonera bira. It was a very good concert. Chenagade ku concert ya Bruno K sibye bine ebyokwesindika ate bane mukimanye nti Uganda abantu tebagala kozesa deodorant ate abantu bambala nyo obugoyo obuli siriki obulinganga emijozi nga wala abantu omujozi gwa Uganda Cranes omujozi gwa Arsenal abantu bambala nyo obuntu kati obuntu butakula nyo mangu wano mu nkwawa ku mubiri kati nayeze sinenya abantu. I'm not this kind of person yagamba nti oba abantu tebaba nabo kuba buli muntu wano tomanyi budget ya muntu omuntu abeera ali mu kunoonya ssente za sukaali ya Avapisi yazze n'ayimba wano mu Uganda. Sinenya muntu omuntu ali mu kunoonya ssente z'abaana kuddayo omuntu ali mu kunoonya ssente z'abaana kudda ku ssomero kati ate omuwulire deodorant like okitegeera ne kati ekirungi kyawo nti tewabadde byakwesindika nti ono asindika ono abantu babategese bulungi ffe twabadde no mu VIP yaffe tutudde okitegeera. Obuzibu bwe nalabye ku waneeno nti bw'otola mu VIP kamera zikubeerako ate people interested mu kyali interested in kyakwata kati nze tebo yange nabaddeko abantu abalala ne video ezafulumye nazirabye ddala kwa kati ngenda manyira media ebintu bya media nga we biri nti abantu bajja kufulumya kye baagala ekigendo bawa views abantu bagenda kwogera ku kigendo okubawa views kati essaawa zino ekireta views ku TikTok ekireta views ku YouTube kugamba abantu nti ekivulu Bruno K kyamusaze ekireta views kati bw'okola live ng'ogamba abantu ekivulu kya Bruno K kyabadde maswe tewali views. Bw'okola YouTube like nkyewunyiza nnyo nti society yaffe eri switched nnyo society yaffe ya Uganda eri switched nnyo nti abantu baselebratinga negativity abantu baselebratinga nnyo ebintu ebiri negative mu society yaffe wano